ibn Abbas binaliwa ibn Abbas faja rajulu niwajjawo musajja wa qad talaqa mura'atahu 3 marrat nga atadde mukyala we mirundi 3 namugati ibn Abbas talaqtu imra'ati 3 marrat kati hukumu ki nyimiridde ntya fasakata ibn Abbas yamunyiga kigambo kyonna anayogera ebigambo byo Mujahid abiwulirawa awulira ku musajja oli azzewa ibn Abbas nga naye waali amubuuza nti ya ibn Abbas talaqtu imra'ati 3 marrat fama hukumu usilamu bungamba butya fasakata an-nabiyyu mbakati yanyega musajja nalwawo nga mutunuulira alinda dalilu yalaba tamunyega namuga nti wallahi ma tattakillaha sajja gutolini mukatya Allah ani gwe bagamba atatya Allah omusajja ni agamba ibn Abbas toli mukatya Allah alam ta'lam anna Allah qala tumanyi nti Allah yagamba nti wa man yattakillaha yaj'al lahu makharaja tumanyi nti omuntu atya Allah amuteekerawo obufulumiro ntegereka fama ajidu minka dalil olaba ne hukumu ekubuze olabika tolimu katya Allah singa obadde otya Allah wali badde ompadde ekyokukola takuwa yakuvaako dda ibn Abbas tokyalina namakulu wabitegeera byeŋŋamba omusajja no Mujahidu awulira faqala Mujahidu falamma sakta ibn Abbas zanantu nendowooza an yaqula lahu agenda mugamba nti raddaha ilayhi agenda mugamba nti dayo none mukyala wosobeze emirundi 3 tebateerako mukyala dayo nomunone nina agenda okulaba nga tagize eki tamugambye kuddayo kunona mukyala sajja namugamba nti la tattakillaha wallahi singa obaddemu akati Allah wali badde wampaliddwa hukumu osirise waman yattakillaha yaj'al lahu makhraja kati osite kitegeeza bikubuze ate toyinza kuba na takuwa ng'olina byokola Allah tayinza kuwa irshad awo ntegerekese kati shahidu kiki kyebagamba muno kyebagamba Mujahid agamba nti nalowooza nti yali badde agenda mugamba agireki agenda anoneyo omukyala emirundi gyakoze kikyamu naye kati amugamba mimma yadullu anna fi'lahu sahih musajja kyamugambye kiki kituufu eyo dalilu yakubiri eragirira nti okugamba omukyala nti nkutadde emirundi 3 bubeera bujuliza obulaga nti talaqa 3 ku jumhurul fuqaha abamanyi nga bwe balaba mubitegeera Yohannas naye olwaliro temunsanyusizza response yammwe erabika si ya mulembe simanyi buzi wawuliddawa sente oba zezibuze oba mukooye oba kiki simanyi ziwuliriddawa Yohannas oba limali temunsuubira nenzija ati naye kiyinza okubeera kyekyo tiyateeka enereesi musajja tusubira tagenda kujja kati katusirikewo bwabito bibiri katugenze ku fariiku eyokumeka eyokubiri fariiku gurupu eyokubiri egamba ki yegamba bano abasose bagamba nti sawa nawa aulam yanwi oba ayina enniya oba tayina kasita akyogera jumuhuri yo bwetu bwegamba oba ayina enniya oba talina kasita akyogera talaka ebeetuuse kati bano abokubiri bo bagamba nti idha nawa bw'aba ayina enniya y'okumuteera ku talaka 3 etuuka bw'aba tayina tetuuka wastadallu ne beereta hadith ya Muslim Tawus abuuza Ibn Abbas Tawus naye mwizi wa Ibn Abbas
ne Mujahid mtani muizi wa Ibn Abbas abuza Ibn Abbas alam takun thalathat talqat kanat wahidatan fi ahad rasulillah wa fi ahad Umar qala na'am bekitu bekyali yowange Ibn Abbas sibwe gwali nti ku mulembe gwa nabbi buli yatanga mukyala we mirundi esatu twagibalangeemu sibwe kyali ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam qala na'am walaysa hakadha fi ahdi Umar Abu Bakr qala na'am وفي حديث مسلم وإمام أحمد بسند صحيح بوبا غامبا انتي بام مزيرا ابن عباس حديث يقصد ألم تكن ثلاثة طلقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عمر عهدين الطلاق يعتبر واحدة يلا تجيزا بعد عمر أبو بكر يلا تجيزا عمر ni Ali talaka tetwajiba langa nti omulundi yemirundi esatu yalingemo nagamba nti naam bishali ku mulembe gw'omubaka sallallahu kati obujulizi bw'abana bagamba nti talaka bwebeeranga agirese emirundi esatu tujibala nti eryemu oba bitegeera abokusatu bo bagamba nti ebeeremu nga talina nniya ebeera yeeyo nga nniya abadde agirina wastadallu bihadisi muslim aidan nabo balina hadisi ya imamu muslim bagamba ki bo kibagamba tijaa rajulu ila nabiy sallallahu alaihi wasallama يجو مسجل النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلق امرأته 3 مرات في آن واحدة يلي أتد مشالوي nga mutadde emirundi esatu mukafuke kamu fahazina huzinan shadida nanakuwala nnyo lwaki yanakuwala atadde mukyalawe emirundi esatu falamma ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam baka bamulana ngati ma ra'aka hazina kiki obadde ki namga nti ya rasulallah talaqtu imra'atin 3 marrat kyala wange takyali mukyala wange kuba mutadde emirundi esatu ya rasulallah kati waliwo ruwaya ya Abi Dawud ne Shafi'i ruwaya negamba nti fasalahu an-nabiyyu aw fa ahalafahu an-nabiyyu nabbi namubuuza oba namugamba alayire namugamba nti omutadde oyina enniya ey'emirundi esatu nti ebeere talaaka qaala nti wallahi ma aradtu dhalika ya rasulallah mutadde naye mbadde saagala talaaka 3 nze mutadde nga alina enniya yange yakumukakamu talaaka ki emu فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فإن لم تنوي 3 طلقات فواحدة بوانتو بادي تويagala kumuta zibeere 3 akati omuta eryemu eyesigaddemu bwanga okikoze toyina nniya esigadde eryemu thalatha masailun bigambo ebisatu mu kigambo ky'omuntu atadde mukyala we nga muterede ku kigambo nkutadde gwenno bwewegenza nkutadde nja kukuta emirundi esatu ne giggwayo tumaze okuwulya ebigambo byabamanyi kati ffe nga abatudde mu darusu kuba yonna tuyinza obutabitwala tugende naani kati oyinza kwanukula nga totegedde naye bakutenda nti oli mugezi nnyo tonoyanukula ki kati ayanukula agenda kumpa n'ensonga obanga toba toyanukula tugende tusale tugende tugende naani nebyo byenjogera bitegereka tuli ku kigambo okozesa ekigambo nkutadde emirundi esatu mu kaseera ke kamu
obusiraamu bugamba ki ku talaaka eyo? Nyonyola tugende neeruwa. Tugambye waliwo faliiko ya jumuhuru yeesooka, ne tugamba eyokubiri faliikul ulama, eyokusatu baadul fuqaha. Naam Sheikh, tugenda jumuhuru. Lwaki tugenda ne jumuhuru? Nja kubaya mu bujulizi nja busoma kuba nze mbulina kutulina oyinza okuba obuwulire ntobusobola. Kati agambye tugende jumuhuru, Sheikh agambye tugende jumuhuru kuba bo bagamba woyogerera ekiga oba osaaga oba tosaaga talaaka ziba 3, mukyala mwesonyiwe ziweddeyo. Tunuulira butunuliza agenda muwasa agenda kuwangala naye emyaka emeka mute omunone. Bagamba hadisi ya Abdurrazzaq fi musannifihi, obujulizi Sekayo bwayimiriddeko agamba nti butuufu nnyo, ng'agamba bo bagamba Abdurrazzaq fi musannifihi mu kitabu kye yagamba ani Ubadata bun Samit anna jaddi talaka mraatahu, yagamba nti jajja yata mukyala we, makulu yata jajja mukyala yamuta ng'amuteeraku 1000 tatlika, yamugamba nkutadde emirundi 10,000 emirundi 10 ye yamuta. Fadhukira dhalika ila nabii, enkola nabo tebagirabangako, omuntu asunguwala bwati n'afulumamu ebigambo 1000 ne bamugamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bajumuhuri beyambisa ekigambo ekyo bisatu talaaka beetuuse. Fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amma 3 falahu, kali singa ayogedde namugamba nti inna jaddaka lam yattakillah kiyasooka n'ayogera Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yattakillaha jadduka, tali mukatya Allah. Amma 3 falahu, singa yekomedde ku mirundi 3 kiri kiba kyawedde dda kyayagala. Amma 997, naye gino emirundi gyayogedde 997 fa udwanu wa dhulumun, oba bulabi bwayagala kuleetawo na buli alyazamanyiza omukyala inda Allahi, wallahi abamu lyazamanyiza. Namugamba nti fa in shaa adhabahu fa in shaa ghafala lahu, waliba yagadde Allah amubonereza, waliba yagadde ali musonyiwa. Kati wanibaga nti nabbi yaga nti fa amma 3 falahu, bile ebisigannaga nti kumubonereza. Kati Sheikh yiki agamba okusinzira ko obujulizi tava kwabo kujumuhuru kuba bukubi ku mutwe omujja kulwa imani mujeeko yalemedde kwabo. Yo His Excellency agamba agenda n'owokusatu. Abokusatu bagamba ki? Tifa idhina wa 3, bw'obanga okireese na nniya nti nze ngenda kumuteera ku nniya ya mirundi egi waqatala. Fa in lam yanwi, bw'abanga tanuyiridde n'akyogera waka wahida, ebeera talaaka emu. Ye kyagamba agenda n'abo. Istadallu bidhalik, bo bagamba nti jaa arrajulu ila nabiy, waliwo omusajja yajja eri nabi naga nti ya Rasulallah talaktu mraati 3, mukyala wange mutadde emirundi 3 wa huwa hazina shadida, nga munakuwavu mpaka namuza tu munakuwavu nga bususse. Faqala rajulu nti ya Rasulallah, mukyala mutadde emirundi 3. Fastakhalafahu nabiyu, naga nti layila wallahi wadde oyagala 3, naga nti la ya Rasulallah ma aradtu dhalik, nze sinaba kwagala ekyo. Faqala fa idhan wahida, totya mukyala muzeeyo mufumbe, eyo talaaka ebaddeemu. Kati abasembayo kye bagamba kweyo hadithi abamu ntegereka. Seeka waagambye nti agenze n'abo. Abalala mugenda n'abaaluwa
Nono alikuwa asembayo ne Sheikh alikuwa asembayo ne nyinimu alikuwa asembayo abalala musigaddewo alikuwa asembayo Sheikh okubiri temuwedde ddala kalulu asigalidde awo Sheikh mutuufu asembayo wa ana adinu bihi nange gwe nagenda naye Sheikh agambe wagula obujulizi bunywevu ku nsonga ye okunyonyola kwabwe kulungi nnyo naye hadisi zino ziraba osooka otunuulira hadisi yaani buli omu gyeyesembesezza awali ogondi bali bayinza okuba banyonyodde bulungi era nga kino kiri practical bw'okiwuliriza bulungi bwotyo olabye kivaayo kati sooka otunuulire hadisi zaani Imaamu Abdurazaki musajja mumanyi nnyo mulungi ddala naye hadisi zirina maratibu gali 7 awo tunyonyeza obukulu bwa hadisi muhamaratibu 7 martabu al-ula hadisi ekyasinza okuba enzito mu nsi yonna gye bagamba nti muttafaqu alayhi Bukhari ne Muslim n'abalala bonna babeera muttafaqu alayhi wadde baleetako bano babiri kuba teriyo hadisi bano gye bali muttafaqu alayhi ne wabayo agiwakanya kyovola nti hadisi eya Abi Daawud egamba nti la tasuumu yawmu sabt kano ke kagikuba teriyo hadisi ewakanya hadisi muttafaqu alayhi naye obanga oli ali atya kati Abi Daawud tayinza kwenkana Bukhari ne Muslim wadde akatono bwe kati kitegerekese sunga ate bo bagamba nti olunaku lw'omukaaga osobola olusiiba bwatu lwawudde kati hadisi yekyasinza obuzito kasitebera muttafaqu alayhi hadisi eddako ekuba eyokubiri martabu yagokubiri ya Bukhari yekka awo n'abasigadde abamenyawo ne bwaba Musilimu kati awe tuvawo ddala lya Imaamu Musilimu kati eddala eriddako the hadisi sharutu Bukhari nga hadisi eno ntuufu ku sharutu ya Bukhari ne Muslim sharutu zaabwe zigamba ti hadisi ntuufu kati eddako ya Bukhari ne ya Muslim sharutu kati eziddako hadisi eri rawahu jamaa kati awo bebamala okuvaako ne tutematema abaddako kati Abu Dawuda ne Nisa yani asinga Imamu gondi nani tuteka biro kati hadisi zino jamhur beyambisa hadisi eteri ya Bukhari ne Muslim ate bana abasigadde bona beyambisa hadisi za Muslim wadde nga jumhur ennyonnyola ete tayinza kusinga hadisi ya Bukhari ne Muslim gwaba yeyambisiza mubitegedde naye mubitegedde kati abantu ba Sheikh lwaki hadisi yaabwe bano ate bazito nnyo bano baleese bebeyambisa mu kuleeta ensonga zaabwe Imaamu Muslim muzito okusinga abasigadde bona mu hadisi Imaamu Bukhari asinga bonna ng'otwaliremu ne Muslim kitegerekese betumujjako hadisi ya Muslim ezitowa nnyo okusinga bonna abasigadde abasomi ba hadisi kati zaabano za Muslim ate zabali Abi Daawud oyo abajumuhuru kati kiba kitegeeza bano balina okusinga bano bebalonze kiruwa kituufu naye kyali kibaddewo kyo kyali kibaddewo teba bidia eyo ebeera bidia ennungi ddala erina n'abaana baayo kiba kitegeeza ki ekyo
nti esatu bagigobye jijjala kubadde olina nniya kitegerekese oba tolina nniya la bagigobye kati bo bakisembesa abasinga ate mu mirimu ya hadisi nakigoba ekyesatu bali bakikkiriza yes kituufu naye ate wajjawo asinga gwe noba ogamba nti kituufu tuba tulina kgenda nakyono ate temuntegedde eri mu hadisi bwetu bwetambula kinkakasa nti muli bakugu kuba wano mugisoma naam naam seekawo wenyini nyingi nti kikirizibwa okulamiriza oli okutugamba okutunyumiriza nti yasomako ku gundi naye nga akiramiriza nti olwokuba oli talina kyeyayogera nga tukola ku nabbi nti nabbi ekino oba yakikola n'atabako kyamugamba tusobola kitwala ntugamba nti nabbi tusobola kukikola kisobola ku sahaba ng'ono bwajiriza ibn Abbas radiyallahu anhu kisobola ng'ani si buli omu kuba ibn Abbas alina eddala lidala nnyo ibn Abbas alina eddala kuba sahaba kutuusa lwebatuuka n'okuga nti ya ibn Abbas twali tusaba nabbi atusabira edduwa ku mulembe gwe naye mukama wange njagala odde mu bigere bye gwe tujja okugamba ngaotusabira edduwa ayina enkizo okusinga balala si buli omuntu mutwala nti okubadde asirise lwaki waliwo qawuli ega nti kullu qawli yurad bigambo by'abantu bingi tubigoba illa qawla nabi ne wabanga asirise busirisi kweki kyo tetulina kye tuyinza kuddamu naye bana ono asirise tulina ayogera ani oyo pa ibn Abbas musajja muzito bw'oba omusomye ku mulala nnyo subhanallah musajja muzito nnyo mu umma eno kitegerekese era nkakasa y'omu ku basajja gwe baziikanga omuswafu bagusoma mu Qur'an mugundi mu Kabuli baali baziikanga omuswafu gubumbujja basoma Qur'an mu Kabuli mubitegedde ebyo balinga babiri baali basaalira mayiti ye nga Sheikh agikulembedde kinyonyi kijja ne kiyingiramu mujeniza musanda mwenyini munda ng'ensi yonna ekiraba baagala bakijjemu nekibabula tebalaba ekifulumya ate nga kiyingidde buli omu akirayo bulungi ekinyonyi kiyingidde mu ssanda kiikyo ne bakinyoonya ne batankula ne kibula ne bagisaalira bagenda omuteekayo ngaomuswafu gwokka ogubumbujja wansi eyo muyitirifu kati eri ate gwe baali basomedde muswafu mugundi nga n'agusoma tebamulaba hadisi entuufu ne baziika buziisinga omuswafu ne baguziikirayo ibn Abbas kitegerekese bintu bingi nnyo ebiri ku basajja awo kati bw'abanga musajja oli yasirika n'atwala gundi ye ayinza okuba ne hujja nga ntuufu mu ngeri efaanagana kuba yali musajja munene mufatu era yawanganya fatawa mpitirivu buli nsonga nabagibuuzanga ibn Abbas mubitegedde subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin ahli ilm ebigambo byabamanyi tubirabye babinyonyodde bulungi ne tulaba naffe mu kunnyonnyola tugenda naki seera kana akasigaddeyo barakallahu fikum wabaawo ekibuuzo falhamdulillah watabaawo puroguramu nga zigende maaso paka lwe tunazifundikira biawnihi subhanahu wataala tafadal hajj alaikum salaam warahmatullah ekisooka mwana waffe kyabuuza nti bw'aba nti ayingidde mu kaabuyonjo sera ne zimugwako zijja nga zimugwako uze emuggwako
ate osigala ogirina tekugwako wuzo nekugwako la osigala ogirina buzibu. Amma sokisi bwozijjamu wuzo eyo esigala esaala, naam sigala esaala okujjako ng'okoze ebigyonoona. Wazira bw'ozzaamu sokisi oba tolina kyansi, osobola okuzizzamu n'ozambala tuba na buzibu, naye kyansi yozisiigako eba eweddewo kasita ozambulamu. Kubyonoona sokisi ozisiigako kwe kuwambulamu zombiriri oba emu ku zo kasita ogijjamu, naye bw'ogijjamu wuzi eyo gye wafunye ebe tekyalina mutawaana, egenda mu maaso ne ibadaati. Wazira bw'okola ebigyonoona beefudde era oli waddemba okuzzaamu sokisi n'osaala nga mweziri naye toddamu kuzisiigako, ekiseera kyazo kiba kyaweddemu dda. Naam. Tuhuru shari'i kwe kuba nti bulabikira mu ngeri ziringa 4 oba 5. Waliwo janaba, waliwo hiidi, waliwo nifaasun, waliwo almaut. Janaba njogedde zinamba ziri shari'i, teeka okuba nga obusiraamu okugamba onaabe. Tosobola kukola ibaada yonna nga tozinaabye. Sennaaba endala osobola okukola ibadaati wadde otuuyanye bugu mulingi, swala etuuse nossaako ekkooti yo n'oyambala n'osaala, fa salaatuka sahiha. Amma baada inqidaa alhiid, hiidi ng'eweddeko, walam tagtasilu, omukyala oyo natanaaba, la fa salaatuha baatila. Wakadhalika nifaasu wa hiidi wa janaaba. Kati olina olulirwa teeka shari'iyya atugamba tunaabe tusobola okubeera nti tukola ibadaati. Naam. Neerabidde okusaala nanyinza okujjukira ebiseera byenzijukiriddemu nga si bye ebyokusaaliramu. Naam. Man nasiya salata au nama anha, من نسي الصلاة أو نام عنها أن يصليها إذا ذكرها، وهذا كفالتها لا كفالة غيرها. بمتانغو غوايو wobojukiridde woba ogisaliyo mbaka yagamba kafaala gwe mutango gwoba olina okukola gwego, so nga ate bw'ogenda ng'ojjukire n'ogyongerayo ate oba oyongera kweyinoona bw'oyinoonye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. تفضل. السلام ورحمة الله. omwana oyo somesa nti abeera mwana ali alaamu. Obusiraamu tebulina nnambika yonna yonna omwana oyo mukola wa halaali. Omwana oyo singa idha tubta min hadha almahdhura, singa ezambi eryo lyenenya noweenenya ezambi eryo taubatan nasuha, omwana aba talina mutawaana gy'oli, aba atukudde. Ng'ani aga nti wa musajja, manya wa mukyala, aba atukudde. Ng'ani aga nti wa musajja, manya wa mukyala. Lwaki era abeera wa mukyala? Lwaki abeera wa mukyala? Yaba yeyendako? Singa yeyendako neyezaala mu kituufu, lwaki abeera wa mukyala? Gwe musajja wakola halaali. Oyinza okunnyonnyolamu awo oba nawe otwala bibagamba. Tewasoma kisome. Kiki omwana abeera owa mukyala? Ki ekigendererwa? Mal hikma ayuha nnaas. Era ogenda kitegeera bw'onooba oyagadde baada Allah.
omwana tabeera Imam Shafi'i yayogera ekyo njogera yi naye min tabi'a mu butondwa bw'omwana yenna yunsabu ila abihi inna alwalada aw tifla yunsabu ila abihi omwana yenna azaaliddwa mu kika kyonna kyazaaliddwamu bamuyita sayidi ya kitaawe omwana aba ayina kitaawe lwaki abeera wa mukyala mukyala abeera mwana we mu nsonga eri emu ahlul ilmi gye baatulaga abeera mwana wa mukyala senga bamukaayanira onaakaayana nonaakaayana nonaakaayana fa inda idhin tiflu yunsabu ila ummihi olwo abeera mwana wa mukyala yamanyi ani yakanika obulungi anyina gwasaana okutwala omwana naye nga teri amukaayanira sajja yayenda ku mukyala namuzaalamu omwana tongamba nti mwana wa mukyala katonda olabika nga gwowa ekitiibwa yakola bulungi mukyala yalina obuzibu idhan omwana abeera wa musajja ebbanga lyamala nga tamwegaanyi kitegerekese omwana abeera wa mukyala singa wakaa nizaa baina rijaali sajja ne bamukaayanira onaakaayana nonaakaayagana sharia egamba nti omukyala oyo yabanyini mwana yamanyi gwayinza omumuwa mu ngeri gye yatambuzamu ensonga ze olwo abeera wuwe naye olutamweganyi nga tonga nti mwana wa mukyala da mwana abeera wuwe ddala kitegerekese kiba kitegeeza nti omukyala talina buzibu omusajja talina muzibu omukyala yalina obuzibu walidhalika Imamu Shafi'i mu mbeera eyo simuwa kalulu era abamanyi bangi nnyo tebakkirizigana na mbeera eyo omwana abeera wa mukyala mu eyo embeera abeera wa musajja singa tamwegaana era nga naye akimanyi nti yamwenda naam idhan ahlul ilm batugamba min adab empisa ennungi omwazinyi okuba nga alina wuzu naye fa idha adhana bila wuduin fa adhanuhu sahih kwazina kuba kutuufu walakina faqad talaka al awla oba olese kisinga businga bulungi naye kwazina kwe kuba kutuufu naye tetumugamba nti veeryo gyoyaziine nga tolina wuzu naye webanga budde bugenda tolina wanafunye amazzi ayaziina obudde bugenda abantu banategeerera asobola kujja nayaziina waziina kutuufu era tujja ne tusalira ku waziina kwe kwaba yaziinye nga talina wuzu naam alaikum salaam omwana oyo asika naam ate yalina ezzambi liridda lwaki tafuna ku maali obuzibu lidda nga yiwa omwana omwana nga tunaba kumumma maali obuzibu bwe buliriddawa wabula tuyinza okugamba nti bw'oba oyagadde kubonereza taata ate yatasikira mwana bw'oba oyagadde kubonereza lwaki kubanga ye aliko obuzibu naye omwana talina buzibu asikira ddala mu mbeera embeera nga okoze tawuba naam Isiraamu tebukkiriza kusoma oba kusomerwa lukuya ate tubaseeka abajja abasoma duwa z'abafu baffe edduwa ery'abaduba naye aba asoma asome tebalukuya tebalukuya ku bafu bammwe kitegedde waawe duwa isomerwa abafu tujja tuyita seeka najja n'asoma edduwa ezo ebalukuya tebalukuya lukuya kitegeeza kujjanjabwa ng'osomererwa wali baba bajjanjaba kiyisa lukuya kiva mu kira kusoma ng'ojjanjabisa mbeera ya kusoma mu ngeri efaanagana bwebitu lukuya bagigaana singa gwayita omuntu akusomerere naye bwaga nti omusiraamu ono ngaayagala kuyambibwa najja tewali mutawaana gonna lukuya etambula bulungi naye edduwa z'abafu bammwe si z'abafu wabula abammwe teba lukuya tebeera lukuya singa ebeera mu kifo ekituufu na sheikh musalaamu warahmatullah
Kati omukawado oyisa gwaki mwali omukka niwoguyisa anti ebimu byonona wuzo bagamba nti ma yubtilu alwudua yubtilu almasih buli ekyonona wuzu yesola eya wuzu kyonona eyokusiiga kati bwoyisa omukka oyinza okugenda mu sola mukitegere kyabuuza kyekyo ate kirina obuzibu buliddawo ate kasita ogiyisizza mukka gwayise oba gwakudduseeko oba gwewatoddeko ne gugenda kati bwe gumala okugenda n'ofuna wuzo n'osiiga nga tozigyemu biila tekisoboka ekyo muba ekyokusookera ddala osiigidde ku bukyamu okusiigako ku kyamu kati kuno okujjako tekukosa kuba osiiga ku kikyamu ojjamu nga wuzo byagenzedde anti nze kyentegedde wayambadde sokisi bw'omala okwambala sokisi ng'olina wuzo kati omukka ne gujja n'oguyisa n'oddayo n'ofuna wuzo bw'omala okufuna wuzo n'oyisaako buyisa si kyekyo ekyo kyennyini awo nga tunaba kugenda eri kuzijjamu ekyo kiba kikyamu wuzo eba nfu awo nyini nga tunaba kugenda eri ate nyingi nenzijjamu kino kiba kyagisse dda kiriwa kyokoze tibwoyisa omukka zonna zambulemu ye kyakoze bwayisiza omukka gwe ng'embeera ye bwe gumaze okugenda n'agenda n'afuna wuzo naye abadde azirimu kati kyakoze ayongeredde okwo oba muntegedde ayongeredde okutazijjemu sokka wayisiza omukka beppa ziba zimala kuvaamu ofune wuzo byonna n'ebigere ozizzeemu olwotandika okusiiga ng'otandise ne wuzo eri fresh naye ogaa nti kati omukka aguyise nti kanfune wuzo yange nsiigeko olula ekyola kubanga okuyisa omukka kikulaga nti zijjemu ofune wuzo ejjudde ddamu ofune wuzo ejjudde bulala osiigako kikyamu kati byonna byokola okudda mu maaso tebiina makulu nga wayambadde tolina wuzo ewuzo tebalibwa bw'oguyisa ng'obadde ozirimu nazo zambulemu ogifune yonna ejjule kati awo zambale bw'onoddamu okwagala okufuna wuzo olosiigako olina gasisirinda mu lubuto kati ennaku 3 lwaki ogumikiriza ennaku 3 zaaki lwaki weekaluubiriza bwe gujja gujjeemu ddamu ofune wuzo endala ogende n'eyo wegujjira gute ogijjemu lwaki weekaluubiriza yohannaasi luto olujja kulwala otya kujjamu kyoba otidde ate kati onosaala otya nga nabbi yatugana okusaala nabbi yagaa nti la salata lihuduri taam tokkirizibwa kusaala ng'emmere etuusewo eri baseena mu lutimbe enakawooka kutta olimu iyyaka na'budu olowooza ngeri kijja onoofunamu emmere n'agamba ki wa mudafaati habathaini oba habathani n'okuba nti olwanyisa omukka gwagala kufuluma gw'ogulwanyisa omaleko okusaala la olwanyisa omukka olwanyisa omusulo nabbi yatugaa nti swala eyo talina makulu bw'ogisaalyamu eyo embeera mudafaat habathani lwaki olwanyisa omukka guleke gufulume genda ofune wuzo endala
kati goyagala kumalako nnaku 3 muka kugenda kutojja kwabikira bwiri jamu obeere nti ofuna wuzu endala biidhinihi subhana. Naam. Chansi gwe gyolina tojjaamu okifo kyokunaaba ebigere gwe tojjaamu osiiga ku sokisi zo. So oli alina okumala okuzijjamu alina n'okukala ebigere bikale, kuba bw'okambaza ekigere n'okyambaza sokisi nga kibisi kiyinza okumaaso awo okukola ebitali birungi. Kati gwe oba oyiseewo buyise olaba bw'osanga n'ejjamaa y'oli batagisanga, singa banaatera okukutama wali nga mufunye wuzu, ono alina okugyamu sokisi, alina okukola atya naabe ebigere, gwe oba omaze okudduka n'ejjamaa n'ogisinga bagenda okugenda ku maviivi nga nawe oyingiddewo. Olaba chansi eyo laka n'ogifuna oli tayinza gifuna kuba wanagiramu engatto ate afuna ebigere ate aziremu sokisi nga era imaamu ali awo ku maviivi. Ndowooza kyagezaako okubuuza nti nniya ye mu kwambala sitokisi ng'alina wuzu yabadde ayagala nti enaamuggwako ng'addamu ng'asiigako ate kati tagenda kifuna. Kiriwa kyetagenda kufuna? Ekyokuddamu okusiigako ziveeko lwaki ozeesibako kuba tofunamu kati ozinonyako ki? Ddayo otandike kuzambula nga bw'ofuna n'omuwuzu bw'ozinonyako ki? Aye tofunamu kati ziveeko zisensawo otandike buli wuzu ozijambulemu. Awo gyesibira buli wuzu ozambulemu anti awo ofuniramu. Kati wali tofunamu kubanga amateeka gakulemye, ziriko amateeka gaazo bwegakulema ddayo ku kitaliku mateeka eri za bulijjo zambulemu buli wuzu genda oyambulemu ofune mu ngeri efaanagana bwe. Mpozi ofuna pamba weteekeyo pamba, bw'ofuna wuzu bakuteekeyo pamba obeere naye. Lazima eri nature gulina okufuluma mu kiseera kye gwagala, togusumbuwa weeguti, tegujja kukuwa mirembe, wallahi tegujja kukuwa mirembe. Allah yagupimira ebiseera by'okufuluma era amanyi buzito ki kati obuteeka okufuluma n'obeera muntu. Buli omu alina wano omukka gwe naye gumuwa eddembe kuba tegunakuweza gundi kilo ziteeka kufuluma era beziwera oluusi notandika okwogera olulimi lwotutegenda kutegeera gwagala kuyitawo kati osiba gwaki? Kati sina magezi genza kukuwa nti gira naam. Wabanga yayambadde sokisi ze ng'alina wuzu kati then ddi wakkirizibwa okusiigako kuba otugambe waba yazambadde ne wuzu mukka ne gumuyitamu eza wake kofuna wuzu zonna azijjamu kati ddi wakkirizibwa okusiigako alina kubanga bakufuna kintu kyonna kimujjako wuzu olwo n'asooka era n'asiigako. Akati tukola bwe tuti funa wuzu ejjudde yonna nga sokisi teziriimu gifune yonna eggweeyo. Bemala okuggwayo yambala sokisi zo, wuzu yambala sokisi zo, tambula ne wuzu eyo nga ne sokisi mweziri. Weekuggwerako wonna genda ofune endala, bw'omala okufuna endala awo tozijjaamu, siigako obusiizi. Naye kubanga gwavuddemu kubanga olumerebere yagifunye nga nnamba kati wano awo etandika kuyisa nga tolina buzibu kujja nga tazijjeemu okujjako ng'ofunye ekireeta okunaaba olwola tetukugamba nti no siigako naye wano agenda emanju genda wasiigako busiizi tolina buzibu kubanga watandise nazo. Oba kitegedde bakitegere simanyi oweera kyoyagala seeka awo tolina buzibu genda emanju fuuyisa gaasi kusaba nga tokosa batuuze booli nabo yisa gaasi nga bw'oyagala naye olaba nga wakosa vaawo gende kati ddamu ofune wuzu tojjaamu sokisi wabula mudda bweggwako lunaku lwe baakuwa okusinziira ku status gy'olimu oba yabutambuze oba yawaka olwo ne bwebanga oyisiza olina kuzijjamu ebbanga liba liweddeko lunaku nakiro ali awaka oba olugendo nnaku 3
beziggwako nebanga weekuumya otya tokkirizibwa kuddamu kwongereza okujja nga omaze kufuna ate kuliniwalinga gundi eyo mpya then otandika ate okuddamu nga bwobadde ojja otambuza wuzyo. Naam. Oyo kasembeyo tuli bafumbo mbadde n'omukyala mu mbeera y'obufumbo nikusa okusaala saa 9 naye nga obudde bwa butiti naye nga nina nniya esaala nkidde okweyiwako amazzi nsobola okufuna obufunye buli nina enniya naye nga mbeera ya butiti nkidde okweyiwako amazzi omubiri gwonna. Ate wuzo eba tekuyambaawo kati awo tayamama wuzo giveeko olwo wuzo giveeko genda otayamame saidan tayiba laba wali ettaka eddungi siiga mu feesi n'emikono ila quaini ebikondi olwo genda onaabe amazzi gaveeko gaba tekakyakuyambaawo. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.